ayitibwa Aaron Kiiza. Enneeyisa ye fenga bannamateeka engeri gye tugirabamu teyabadde yakutaataaganya kooti, wabula yabadde yakusaba lukusa okufuna okukkirizibwa atuule balooya oba bannamateeka we balina okutuula ku mmeeza gye batuulako nga bagenda okuwolereza abantu baabwe. Yabadde ayagala omujaasi akolanga kooti odare oba ateekateeka entuula mu kooti eyo amukkirize ave eno mu bantu abangi oba abazze okuwulira n'okulaba ebigenda mu maaso mu kooti, amuggulirewo akaggi atuule ku mmeeza ey'abannamateeka banne wabadde balina okutuula. Ekyo kiyabadde asaba, naye ate oli kooti odare n'aleetawo embeera ey'okumuziyiza. Kati ono kwe kwagala okugamba nti ndi puliida owa Kano Besigye, ndi puliida ow'abasibe, nzikirizibwa okutuula ne bannange ku mmeeza emu kwe batudde. Kati mu kwagala okulemerako nti nzikiriza ngende ntuule ku mmeeza eyo, oliyo omujaasi n'akitwala nti Kiiza yabadde akyankalanya emirimu gya kooti oba omulimu gw'omulamuzi atudde mu ntebe y'omulamuzi.